Yes, alright. Yes, alright. Mbalamusizaako nnyo. Mukulike obwakedde. DRC, wetwogera ku DRC twategeeza Democratic Republic of Congo. Saako n'eggwanga erya Rwanda bazzeemu okutuula mu Washington DC. Bazzeemu okutuula bagende maaso n'okudisikasinga ku nsonga z'olutalo olugenda maaso mu Eastern ne mu Northern ne mu Southern Democratic Republic of Congo. Oli ku Yugi Update Civic osinziro bango tuwuliriza gwatana tweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'ogasseeko ettaffaali ddene mu kutumbula omukutu guno okweyongerayo eddoboozi lyaffe lisobole okuba nga liyimusibwa. Mwasuze muti eyo ngenda maaso n'okubalamusaako nga bulijjo kansubire nti ebintu byatambulidde bulungi mbakulisayo nnyo mu ggandalo lya wiikendi abaagenze eri omutonzi nammwe mwenna bwe bitatambulidde bulungi ngenda maaso n'okuba nga mbasaasira Mukama Katonda agende maaso n'okuba nga bagumya. Mugamba muti eyo mugyebale gye mututuusaako engalo baganda baffe abali mu diaspora abali e Bungereza abali e Qatar abali mu US mwe bentegeeza abali ku kyombo kya Buwarabu abali ntegeeza abali e Qatar abali e Dubai abali Oman abali e Saudi Arabia mwenna mukolera ddala ekintu ky'amaanyi nnyo mwe empagi z'amayengo gano webanga mmeeza mwe kugulu okwokusatu kitegeeza tasobola kuyimirirawo okugulu okwo nga tekuliiko so tuweebalanga just nti obeerawo okuwuliriza buwuliriza wabula ettaffaali ly'oyongera ku channel eno n'eddoboozi okuliyimusa eddoboozi ery'enkyukakyuka oba oligaseeko ekintu eky'amaanyi ennyo kale kyenva ntwala eddoboozi lino eryawamu okubebaza mikwano gyange nti mwebale egyo gyonna gye mugenda mu maaso n'okuba nga mufuba okulaba nga mutumbula eddoboozi nga mulyongerayo lituuke ddala ku muntu oyo lisaanidde okuba nga lituukako okusobola okwenunula. Kakati wano tuba tusimbudde omanye ebyaffe titwamanyira bintu byakulandagga nnyo tutuukira ku nsonga naye nga sinnaba kubanga neeyongerayo mukimanyi bulungi ti ng'ennaku z'omwezi 27 na 28 omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu wakola presentation eri ku Harvard University era munagenda ku demonstratinga ku nsonga za demokrasiya ngeri ki zigenda okuba nga zinywezebwamu mu ggwanga lyattu Uganda. Kakati wenjogerera amawanga ag'ebunaayira ag'ebweru Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yali ku mimwa gy'abannansi era balindiridde okulaba presentation ye mulamu akigwaleeta kikyagenda obbagamba. Robert Kyagulanyi Ssentamu takyali Robert Kyagulanyi Ssentamu, it is an idea kati eri mu kuspreadinga yiye etandise okulya wekaba kawuka katandise okulya Europe Africa kamala doggisensera ne kagimalawo kati kakukoolekedde mu Europe kagisensedde ensonga bwe zityo. N'oluvannyuma lw'okuba akakalango munzikirize tutandikire ku mulamwa ogwatuleese olunaku olwaleero. Nkugambye Democratic Republic of Congo saako n'eggwanga erya Rwanda bazzeemu ne basinkana badisikasinge ku lutalo olugenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo mu Eastern mu Northern ne mu Southern mba ntegeeza mu Northern Kivu ne mu Southern Kivu olutalo gye lusinga okuba nga lunyinyiitira. Ekifaananyi ekyo kye nkuteereddewo kikulaga abakiise meeting eno bannamateeka abakiise mu mukolo guno okukola peace agreement wakati wa Democratic Republic of Congo saako n'eggwanga erya Rwanda. Bino nno byabaddewo ng'ennaku z'omwezi 27 si byadda nnyo
June byabaddewo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwe tulimu, ng'era eyabadde omutegesi hosta ye US Secretary of State Marco Rubio. Ddiiro eno yagendereddwamu okukomekkereza decades of decades eza conflicts mu Great Lake regions mu Democratic Republic of Congo mu Washington DC. Michael Rubio, US Secretary of State, ye yayimiriddewo mu makkati g'abano nga hosta ku mukolo guno. Nkyakuwa details ngenda kubanga nsaanukula. Wabula engeri state y'e Rwanda gye yateereddwako sanctions, omukulu engeri gye baamuteekako visa ban mu ggwanga erya Rwanda Paul Kagame teyasobodde kukiika, era abadde ba representative mwabaddemu Oliver Induhugireke, ono nga foreign minister mu ggwanga erya Rwanda. Ne wabaawo ne Kayikwemba Wangina, ono naye nga foreign minister ow'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati na agreement yabadde egendeddwamu principles zino wammanga mu bikolwa ebyali mu mwaka ogwa 2025 ne agreement yakusayiningibwa mu mwaka ogwa 2025 nga guggwako, eyasayiningibwa wakati wa Paul Kagame, Felix Sekidi saako n'omukulembeze w'eggwanga erya US Donald Trump. Babadde nga abali mu kuzuukusa agreement eno. Mu meeting eno bonabona beekomitinze okubanga bateekawo enkomekkerezo y'olutalo olugenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Bonna era ne bakkiriza okurespectinga each other, buli muntu awe munne ekitiibwa. Sitegeeza nti buli muntu, buli ggwanga liwe eggwanga linne waali ekitiibwa, naddala ku borders ne sovereignty, n'okubanga amawanga geetwale nga gakyetwala. Era baayogedde ku armed group, provision eziva ne engagements ezigenda mu maaso n'okubanga zisupportinga bu armed states groups, ogeza nga abayekera ba M23, abawazalendo mu DRC babukomye. Nkyakusunirako, Secretary of State Rubio yanotinze nti ddiiro eno ejja kuyambako Ssekiwalinga strategies interest mu critical mineral virtue mu sekita eno. Naye okuddamu okuzuukusa olutuula luno lwagendereddwamu okubanga eggwanga lino liteereddwako sanctions nnyingi nnyo erya Rwanda. Yabadde nga ddiiru ey'okuddiramu mu neighbor waffe ono Paul Kagame ow'eggwanga erya Rwanda.
tukyali ku nnyanjula kakati wano tuba tusumuludde tutandise oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango otuwuliriza mbalamusizaako nnyo kati wano tuba tusimbudde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza DRC n'eggwanga erya Rwanda nkugambye basisinkanye mu Washington badisikasinge ku nsonga z'olutalo olugenda mu maaso. Democratic Republic of Congo bazzeemu ne bareforminga commitments yaabwe eya regional stability ey'okuteeka peace n'okugyawo regional instability nga mu kino bayise mu committee ne bamiitinga mu Washington DC ne bakola peace agreement era nga kigambibwa yabaddewo mweno wiiki mu Washington DC ng'ennaku z'omwezi 17 ne 18 March eno meeting bwe yatandikibwa okuba ng'erowoozebwako era n'etumya ba representative okuva mu ggwanga erya DRC ne mu ggwanga erya Rwanda basinkane bagriwinge bakole concrete steps. We twogera ku concrete steps tuba tutegeeza ekintu kigenda bba kikwafu nnyo era tebakisuubira kusasika okugamba nti nno ennyumba bagizimbisiza concrete okitegeeza kyemba ntegeeza kati neno meeting kwegamba yategekeddwa mu ngeri eri concrete nga nywevu era nga egenda kukola steps eziri concrete oteekawo implementations ku Washington Peace Agreement nga bali wansi wa Washington Accords for Peace and Prosperity okusinziira ku statement. Amawanga gano abiri gombibiri gali kabwanango buli muntu asojja munne buli muntu awaayiriza munne buli muntu asonga munne olunwe ate era buli muntu yeegaana munne awo obuzibu butuvudde. Jjukira nti nga sinagenda wala omukulembeze omupya mu UN Security Council era ng'ono UN Secretary General James eyakalondebwa yakava alinnye ekigere kye mu Democratic Republic of Congo mu Goma City kwega enkambi y'abayeekera ba M23 okugenda odisikasinga nabo ensonga ez'enjawulo n'okuba nga kalabaalaba ng'alabira ddala nti no enkola ebyali mu citizen bye baateesaako bano abasajja bali committed bituukiriza. We baba tebali committed bituukiriza tubeeko nekye tukola. Abasinga temwakategedde okugendayo si lwakuba nti nno agenzi aba monitoring abateeka ku pressure nedda ayagala balaga nti wendi am observing nekkaanya singa tiwaba kigenda mu maaso ku ndagaano gye twakola ffe ba mediator naffe tukoyo okusaamu ssente ng'ate endagaano muzimenya kati yabaddewo ayagala alabe ng'ensonga ezateesebwako ku memorandum of understanding ziteekebwa mu nkola singa zigaana balabe kye bazzaako. Omukulu Rubio Secretary of UN General Secretary James era ekigendererwa kye oyinza okugamba kyabadde ki kati ebigendererwa bye bino byengenda okuwa wammanga nti yabadde ayagala kulaba abasajja bano bajeema
balabe bo kye bazzaako. Jjukira baba warning okuva mu bitundu ebya Uvira nga bamaze okuwamba bayeekera bana ba M23 bakivaamu nga tebeesiikidde kanyeebwa nga tebalaba mabega na maaso. Amerika yabagamba mwamuke ekibuga ekyo temukitankuula. Oba ojjukira amawulire ge twabawa information nga bayeekera bano bakola reorientation nga bagezaako kubanga bava mu nfo zaabwe nga badda mu nfo endala ne bagamba nti strategic move nti bali mu kukyusa nfo ng'era enkola eya bulijjo. Baali boolekera, baali bava mu katundu ako ke baali babawoninze nga bakimanyi singa bakalemeramu omusajja asobola osindika drone n'abasesebbula bonna era baagondera ebiragiro ne baamuka akatundu ako. Teyali order wabula yali nteeseganya ne agreement omwali okubanga akatundu kano singa bayeekera bano bakavaamu kasigale nga kali neutral nga tekalimu muntu yenna akalimu akafuga. Naye leeta ate twagenda okulaba amagye ga bagayita batya amagye gano aga DRC twagenda okulaba nga gasazeeko akatundu ako era ne bateekinga control territories ezo. Amagye agamanyikiddwa nga aga FARDC. Kakati endagaano kitegeeza wakati w'omusajja Omumerika n'omuyeekera yali egudde butaka. Tukyagenda mu maaso. Amawanga gano abiri gaguriwinze ku series of coordination era ne ka coordinating steps okujjawo tension entiisa ekikangabwa bateekewo progress ku ground okusobola okulaba nga bastabilizinga embeera nga bajjawo instability. Nkugambye badiscussings nga buli muntu alinayo omukiise. Abatabaddeyo nabakiise be bayeekera ba M23 naye eggwanga erya Rwanda bwe banga likiise kitegeeza n'abayeekera ba M23 bakiikiriddwa. Ekyo tekyegaanika. Effort eno yagendereddwamu commitment ngeri specific nga mulimu specific measures okwesupportinga bombiriri basupporting their sovereignty ne territorial integrity. Bewe ekitiibwa bawe n'obwetwaze bwabwe ekitiibwa balekeraawo okuteeka n'okwengeginga forces ez'enjawulo. Rwanda yakiriminga nti ateekayo defensive measures bamugambye zijjeeyo mu areas mu territories za DRC bamugambye bajjeeyo era ne efforts ezikoleddwa n'eggwanga erya DRC baneutralizinge FDR amagye gano Paul Kagame galumiriza nti gagenda mu maaso n'okola ku ggwanga ly'obulumbwaganyi. Ate era bateekewo n'obukuumi eri ba civilians. Mwe muba mulwana ebyammwe nga mulina bye mulwanira abantu ba bulijjo bannansi mubaleke temubayingiza mbyammwe. Temubayingiza mbyammwe omulimu gwe muyinza okukola gwa kubakuuma. Ate era nga twagala muteekewo endagaano nti mugenda bbawo obukuumi baleme kukwatibwako yadde. Kati byezimu ku ndagaano ezikoleddwa mu lutuula luno olubadde mu Washington.
bano nno beekomitinze okwe-establishinga forum mu deal nga bataddewo implementations bateekewo resolutions mu peace agreement eno eyasayiningibwa mu Washington. Waliwo agreement gye twogerako eyasayiningibwa mu mwezi ogwa June, ennaku z'omwezi nga 27 omwaka ogwa 2025 nga guggwako. Era yalina mandate ey'okuba nga bakomekkereza violations era ne bateekamu measures ez'addressinga bano bombiriri, bateeke wansi obumulumulu, batuule wansi basse kimu basobole okuzza emirembe mu Eastern Democratic Republic of Congo. DRC ne Rwanda bazzeemu ne balifoominga commitment yaabwe mu Washington DC. Nga nno balowooza nti kinga kino banaakikola, omukulu eya mediatinze olutuula luno yagee singa anaakikola ayinza okuzzaawo eddembe nakabula eryabula edda ne prosperity mu regions eza Democratic Republic of Congo. Kye tutasuubira nti weekiri, kuba ebintu bino si byangu yadde n'omulundi n'ogumu. Enfunda eziwerako bagezezzaako, naye abasajja baganye okuteeka instability mu regions eza DRC. Deal eyasayiningibwa mu June 2025 yateekawo ka breakthrough mu by'okwogera mu kwogereziganya eyakulemberwa mu United States, naye nga n'omulamwa gwayo gwali gwakomekkereza lutalo mu Eastern Congo, olutalo olusseemu enkumi n'enkumi z'abantu. Era Donald Trump ekigendererwa kye yali ayagala ku attractinga ba investors, ba western investors, oba nga ayagala kuleeta western investment mu regions zino basobole okutwala ebyobugagga nga titanium, gold, cobalt, copper, uranium saako ne minerals endala nnyingi nnyo. Mu agreement eno yakolebwa nkyabatwala wano we tujja okumanya era we tukola follow-up buli kimu n'okimanya gye kitandikidde ne gye kikomekkeredde. Mu agreement eno Rwanda yali olina okuba nga withdrawing troops ze okuva mu Eastern Congo mu nnaku 9 zokka west. Kyokka ate bo aba DRC Congo baali bamaze okwekomitinga okubeera ku military operations nga batagetinga Democratic Forces for the Liberation of Rwanda nabo bagajjeyo. Congo ezeebeesinga bu armed group mu saidi zonna, era baali baagana kufoominga security coordination mechanism. Mu mbeera eno ebyo byenjogera bino bye byali mu agreement. African Union, Qatar saako ne United States of America baali bamaze okuba nga bajoyininga olw'okaano luno nga bagenda maaso n'okukola process nga benshuwalinga nti complementaries ezigenda okugenda maaso mu dialogue eno bombiriri DRC saako ne Rwanda basobole okubeera nga beexpressinga n'okusiima ku contribution yalabibwawo ne joint effort. Nenga mu advance kye beetaaga ye peaceful resolution. Era ky'oba olaba beesibye nnyo ku Paul Kagame bagamba singa oyo ateeka wansi ebikola olutalo luno olw'abayeekera ba M23 lujja kukomekkerezebwa.
waliwo omwami ye ali Newto side zonna ojja musangayo ensonga lwaki olaba bino tobimulabamu nnyo ali awo ali Newto ewa Paul Kagame gyali ewa Bayekera gyali ewa eri mu Kinshasa naye gyali mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa. Ensonga zino naggambye nti naye azimanyiiko naye tasobola kwesoowolayo kubanga aba ayokya. Jjukira nti nno bukyanga ava mu kalulu tafunanga luweerero. Akalulu kigambibwa nti yabba kabbe. Wuuyo ayiga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebyo bivudde awo batandise okumenyera abantu amayumba, batandise okumenyera abantu bizinensi, babagobye ku makubo. Obululu bwabwe abantu be baalonda si baateeka mu paliyamenti. Kugamba bijjidde mu kaseera nga bannayuganda banyiivu. Waliwo eyambuuziza ekibuuzo mu comment section, twagala 2 updates. Omukulembeze w'ekibiina kya National Platform akomawo ddi? Gwe kyoba omanya nti okudda kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, okudda kwe abanene abo baatalaggamu kubanga Europe yonna amaze ogiwamba n'amala dda buzzi wano, wagenda kubeerawo omuliro kubanga nkiwa gavumenti eyinza okukola ekyobusiru n'emukwata. Jjukira abantu bakyali mu busungu bwabwe, akalulu kabbiddwa, bizinensi zaabwe zisendeddwa, amateeka gafuluma ng'amateeka. Onootuwulira era abasajja bakyanoonya ngeri ki gye bamuzzaamu wano mu Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kasita amala emirimu gye tagenda sigala kyekimu. Ku ranks zaafunye, kumurankinga kwaliko, ye muntu yekka alwaniridde demokrasiya ng'akozesa enkola gye bayita non-violence way. Kati mbuulira nti oyo anaalinnya ekigere kye mu Uganda bw'okuba mukoze bu road block bu checkpoint n'akwatibwa. Y'ensobi gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni gy'eneeba esembyeyo okukola era egenda ogijja ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda. Ndowooza bamukisabira kibeere. Tannalangirira lunaku lutuufu lwadda, akyali ku mirimu emitongole egy'okubunya embeera ya Uganda mu mawanga amalala. Embeera gwe gy'oyitamu nze naawe gye tuyitamu. Ndowooza kati awo nfunye. So waki ebyo mbireese? Nkulaze nti Yoweri Kaguta Museveni neeba nakuba sanctions Paul Kagame zitya tajja kujjayo mutwe olw'ensonga nti ate ewuwe kiri waasi nnyo kubanga banoonya ka starting point we batandikira oba ngambe kakyabuze. Yes, mutusonyiwemu katono. Embeera weetyo webadde. Kakati mbadde nkugamba banoonya akantu akasonga akatinyo we batandikira kakyabuze. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu wanaaba avuddeyo ng'alangiridde nti naakomawo tebijja kubeera kyekimu. Ojja laba akasattiro ssaawa yonna kasita amaliriza emirimu gye emitongole ajja kubanga akomawo ewaka ku butaka. Ekyo kye muba mumanya. Nga bulijjo olw'obudde tutera okuyitako mu comment section zaffe, tutera okuyitako mu comment z'abantu z'abannaffe abagenda mu maaso n'okuba nga batwala obudde omwaganya okuteekayo comments zaabwe. Katulawo ba sisitimu yaffe enaatuganya eky'olunaku olwaleero.
naye nga bagenda mu maaso okujja mu comment section mbaagala nnyo era mbebaza nnyo nammwe abasharinga abalayikinga mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Newankubadde embeera ya bunkenke ffe twabagamba twewaayo okubanga tubaweereza okuva mu January paka December. Twagala ensonga tugende mu maaso n'okubanga tugiggusa. Twagala amaanyi gammwe ge mutaddemu mu kwerwanirira ne mu kulwanirira bannammwe galeme kubanga gabafa ttogge. Ndowooza ekyo tuli bumu. Olw'obudde ate nga sisitimu yaffe olwaleero erabika okubanga egaanye, munzikirize leero abajja mu komenti. Yes, tulabe. Mbeera y'obudde si nnungi, ekyo kye mulina omumanya. Naye nga tugenda kubanga tubiyitaayitamu, wabula oli ku Yugi Update TV osinzira obbanga otuwuliriza, ngamba ggwe atannatweyungako wansi kkirirawo waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otwegattako. Muhindo George Frey Semus, weebale kuteesa. Peace is serious needed to stop human bloodshed. Yisa Kasaga, Museveni must go now. Beka Laze Spire, ogambye Munyagwa Mubaraka yatusuubiza nti wiiki emu okutuwa ebifaananyi nga ali mu Capitol Hill n'abanene byakkirawa. Nange tetumanyi ebyo, tubiwulira buwulizi nga ngalabi ya Nyanzi eba weerutera oggwayo. Ndowooza Yisa Kasagga twalonda mulala, oyo Museveni twamukoowa dda mu famire ye. This time is now to go. Webale oteesezza. Semakula Muhammad nawe oteesezza. Rashida Juma kulya mu pulezidenti waffe olukwe. Ani agenda okulya mu pulezidenti waffe olukwe? Chairman Nyanzi? Sibimanyi, jangu abantu batangaaze. Rashida Juma omusajja yawandiise ekiwandiiko nga yeewozaako abakubira omulanga bamukase, bamusise ku kutu. Tabyagala naye abasajja bamukase okulumiriza banne. Mutuufu okuba kulya mu ggwanga ly'olukwe, mu bantu b'olukwe tetumanyi, naye mwe mulowooza Chairman Nyanzi akola atya era kiki yandikoze singa abadde ggwe? Banange munzikirize nkome wano. Oli ku Yugi Update TV kubadde osinza obanga otuwuliriza, mbaagala nnyo, mweraba.